Kati waliwo omusajja nga Muwanga Kivumbi ojja kulusonyiwa okuddamu omwogereko. Muwanga Kivumbi mwogereko. Bw'aba akwata omuzindaalo asobola okugamba nti Museveni agenda oba misana oba kiro na mutima na bidi na ro n'alaamiriza naye nga bw'ava kulaale bw'ati n'adda mu mmotoka ye. Naye nga naye akimanya ekituufu. Atandika kukubira bazimbi mutuuseewa. Era wada mukubira okuwa kabaiti kawa gamba siriwo. Foreman akubira site engineer site yetuuse ku ki? So si ki? Kubanga abantu bali kati bakajjaji. Nze nali manyi banadini bye boogera mbu ali mu mahoteli gazimba nga manyi bifu. Kati bo babijja baba. Okiwulidde sebo ali Muwanga Kivumbi y'omu ku bagagga mu Uganda sebo. Muve nako. So wano tugenda mu maaso ne tukugamba. And for a while, the couple enjoyed their new found wealth. Ugaga bazulo obupyawo akasente ke basoloza. But as time passed and the money was finished, they decided to repeat their trick. This time round, the wife was the one to act dead. Omukyala kati y'alinofa. Kakati oludda oluvuganya bino njagala kubigeragana ku situation gye tulimu. Kwa muyinza okulowooza nti concept ndeese endala nti Dr. Besigye yalemwa. Ssemugere yalemwa. Haji Sibaga n'agezaako ye tebaamukiriza na qualifying. Yeesimbawoko mu 2006 naye ng'era tabimala. Saze gali gamukendeerako. Kakati Dr. Ssemugere tudda mu Dr. Besigye. Okay? Kakati ne birema ne tuga kati lero tuzanyiseeko omulala tuleese Kyagulanyi. But using the same strategy. Yali ebbaluwa nti muyigga ensolo entuufu. Tactics ze mukozesa nfu. Ebyokulwanyisa bye tukozesa bifu. Ensolo gye tuyiga nzibu nnyo nkambwe. Kakati kati wano omukazi ye yakola ki? Ye yafa. They executed the plan just as before, gathering the villagers to collect condolences. Abataka bote bagana kujja. Era nga bolaba abagizi. Bo bajja. Abagizi bo bali abenkyuka-kyuka. Bo bali. Obo oyogera buuje babiki kasoba nga gwoliko mu ekyo ekiseera. Bo babaawo. But when the husband tried to wake up the wife, something went wrong, horribly wrong. She did not respond. Okay? He shook her, called her name, but there was no life. It became clear that the wife had truly died. The plan had backfired. And man was left in deep sorrow. Okay? Forced to bury his wife. Kakati wano eno sentence oba paragraph interpretation yayo etegeeza ki? Gye tweyongedde kati fe ERP tukugamba tetwagala ki? Tetwagala kukola byebimu kubanga tubifiiriddemu kuba Kyagulanyi naye agenda kufa. Agenda bifiiramu. Kasi olemu okujjako jjajja oba ovuddeko. Abantu bo batokyana. Ate kati oba bagamba ki? Kati are we waiting to shake hanga takomawo? According to this document. Wali twogera ku Kyagulanyi, wali twogera ku mukyala ng'alemeddwa okukola ki? Okuzuukuka. The answer is we need to change the strategy. Kyova olaba nze saagala nnyo nakwogera ku bbaluwa za General Museveni z'awandiise. Ate nkulabe twogera ku bbaluwa ng'olinga otuugotuugo. Kubanga buli lw'ogyogerako oba aba akusetingidde peesi kwotambuliza nti olina kukoma wano yogera ku bino byenkoze eki ate nga bya bulimba. Ekyokubiri tebagenda biteeka mu nkola
era nga bwe kibadde okiwulidde. Ekyokusatu talina gwagenda kukwata okiwulidde. Amazima amatuufu naye agamanyi. Kakati oba ogenda mukolera kyoyo omala obudde ng'oyogera kwoyo. Kati the deeper meaning of this song serves a warning. Those who play deceitful games repeatedly, thinking they can always get away with it, may find themselves in an irreversible situation. Chovola olwaleero kino ntukugambye nti amazima makusika gali mu document eno ne political situation eriwo nti tetuyinza kukola bintu bya bulimba ebbanga lyonna. Ekisoboka kimala nekitulya opposition tebalaba babatwala emisinde balaba ababaka nagata ina kyatugamba ave wano tajja kwogererawo tajja kubyogerayo. Ekinza okubeera nga ne ba opponent be basetinga owamaanyi tibamusetingako ebyo owamaanyi nze kamuli oyinza obindeetako ebyo mbonangana okwogera sirina mubaka tolina mubaka naye tosootekawo embeera eremesa omubaka okwogera kituufu naye nti aba munafu wagamba oba kubanga yegwe wali eri ewanannyondo ebizinero gyali badde kati ate baalivuddewo nga bayitawo eba bikola munafu. Omusajja nakukuba mu maaso go mu balonzi bange kuki wali ono gwe baatwala mu by'okuziika amakubo nze agamanyi endi walana bamutwala ebikooya asika bisike babijjamu banafu banafu nkugambye tebamanyi kuzimba individual capacity. Obeera otya ow'ensonga mu bantu ab'ensonga nga nawe oli wa nsonga. Era nze bwe nabeeranga mu nuupu nga neeke bwetuula nga siriiwo era nga neeke manya nti Bigirwa taliiwo wano leero. Kituli nga kibeerawo. Ku mulimu wabawo omuntu nga era nga bwabula mumanya nti leero teyakoze. Teyazze. Siga nti oli mukozi bukozi wa fujjo naye okutaanya ensonga. Mu butuufu bwazo. Tezisobola kukkiriza nsonga ziyitawo buyisi bira mpango bwezityo. Mwazifumbiddewa. Ate ffe tugenda oziteeka mu nkola. So ababaka batandise batwala emisinde kyekino kukola bintu bya bulimba ebbanga lyonna. Eventually the lies catch up with us, leading to embarrassment or even confusion, much like falling into rabbit hole. Kuyingira mu kibinya ky'obumyu obuyu ne butuuke akatabo natira okafulumya sebo kusaga n'okusaga. The politics of rabbit hole. Bagenda kayita the opposition politics of rabbit hole. Ebyobufuzi ebyodolubwabula gavumenti mu bunya bw'obumyu kagenda kunyumira abantu. Era baba nasasula busasuzo zokka basomera bascholars bonna tebakiriza nakati kakola mu photocopy tebakirizibwa. Bascholars bonna mulina okusoma akatabo ako byombadde mugamba nga mumuwandiika biki abawandiisi abatuufu. Pozi wangambako nawe jaleta zizo version ezaffe zijja naddala tulaba bali abawandiika how I saw it. Jaji yawandiika master decide abalonyi abalala ne bawandiika engeri gye baabirabamu bali mu nsiko nejjajja yejjajja we yabiraba ne bagaa kati naffe tulina babirabamu. Kyajja nti yakola ki? Yali akuutiza ki? Yali akuutiza bwino buli omu n'awandiika mu gundi eno mu edition ey'okubiri buli omu n'akola ki? So nga tumaliriza
interpretation eya situation eriwo kubanga nsagala abantu kubeera excited na Kawempe tuli ku kifaananyi kinene. Last week nabalaga nti the Kawempe issue yabadde ino okuhappeninga wet because of the territory. Okay? Naye ekifaananyi ky'eggwanga ekinene kiri luddawa kyekya regional political empowerment eya Eastern Revolutionary Platform. Kyekifaananyi ekinene. Kati wantu kugamba this story mirrors the political landscape in Uganda, where the opposition has repeatedly engaged in fraudulent political games, manipulating the public into thinking they are working for the people. Nze nga abadde mu trenches. Yeah? Ekisooka buli awangula obubaka bwa parliament oyo nga amaze. Mubadde mulwana naye, mubadde mubeera mu meeting mulya gonja ne muwogo omwokye musobole okutambuza olutalo olufuuka omubaka taddamu kutegeera kigenda mu maaso. Okitegedde? Kakati nekiba nga kitegeeza ki? Nekiba nga kitegeeza tubadde tulimba bulimbi bantu. Era wotegeerera nti okulimba mu opposition kususse nnyo, tusaanye twetereeze. Opposition twalibadde tusaana okwawukana. Bwe obeerawo n'osindiikiriza munno afuluma ekibiina, kuba buli lw'ofulumya munno bw'oti kitegeeza okendeeza maanyi. Singa tetubadde fraudulent ffenna mu opposition, nange kaneetwaliremu kubanga ndi player, okiwulidde. Olwaleero singa DA teriiwo, oboolyawo ERP teyalibaddewo, singa anti teyajja, singa ebibiina byonna bivudde ku mother party zaabyo tebyalibaddewo. But because of the greediness of leaders within the party, because of lack of hope, obutabaawo ssuubi, abantu ne batandika okulwanira bu resources obukoze eki obulabiseewo. Baluwa ya Jema ngegamba nti emanyi DA mu Friday yalonda ba coordinator kale ndowooza mulimu n'abanna Jema kati Jema yawandise baluwa ngegamba fene tunendagawo na DA era bino byeyakoze tetubimanyi nako awo batuuse kati ng'omanya nti tewali beba n'abagwa wano the fraudulent political what games and manipulating the public thinking they are working for the people. Balimba wati kubanga ekisooka kitulina okukkiriza ffenna nti ffenna tetulina maanyi gawangula jjajja, so buli alina eddoboozi lyavaamu eryongera ku lutalo awulirizibwe. Lwaki tawulirizibwa? Buli alina kyagattako akole ki? Awulirizibwe. So wano njagala okutegeeza muganda wange, bannayuganda tuteekwa okuvaayo tuseetinga ebintu bino ebigenda tuleetera ki enkyukakyuka ey'anamaddala. Era nabadde ndaba nadde ndaba Oweekitiibwa Lubongo yange ayogera n'agamba nti akaluka e Kawempe nti ye buli TV n'ezi rediyo zabaddeko biina byabufuzi. Yakozeseza ekigambo biina byabufuzi. Biina byabufuzi azinu yagambye ebyalemwe edda, biina byabufuzi ebyalemwe edda, biina byabufuzi political failures ebyalemwe edda nga bikuba NUP biki. Kati ye in his sense alowooza nti he has achieved something very vital and important. Yabadde ne DRFOM anti labayo ze basomye enfuna ajja n'azitawuluza ne musajja Sebuufu. Anti labayo ekisoko obwongo bwonna bwasebuufu. Sebuufu naye n'alabye nga waliwo agamba nti buli by elections zino ezibaddewo abaddewo nnyo. Sebuufu kuba ffe ttiimu yaffe gye twakolanga nayo yasaasaana of course, naye nga Sebuufu ye nannyini ebyo, but ye Lubongo ekimukozesa statement eyo mbu nga yalaba nga ali successful olw'okubanga yakamala mu lutalo emyaka egi yakamalamu emyaka 3 gyokka. Emyaka 3. Kati mu myaka egi 3 alabanga
alina kyatuuseeko ekyamaanyi naye erabira nti jjajja akyaliko kakati gwe wocelebratingira wini ye Kawempe nze ate nawangulako nakola ki twawangulako by election mu 2004 Busiro 19 years down the road obadde kigwe naye wali era yali DP Biriena butereevu ndi musajja mukulu kati wadde nga sinze mukulu ennyo Biriena onalebo bali ku ddembe Joseph nzi yasooka n'omusitula bwenti n'anemerera n'emuzaawo omwami omulala bamuyita Masembe ali awo era ku kitebe kya Nuupu awo n'amusitula ye nga amusobola nga lizitowa kakati gwe ocelebratingira by election mu 2025 we celebrated by election in 2004 tetulina we twatuuse tukyali wewamu awo ocelebratingidde Kawempe bakakukuba nnya now yigabadde amatwale go and indeed ogudde mu ideology ya ERP ne strategy nga bwe yali badde so ani gwolangira nti yalemwa ati kakati abantu bafu bino byenkugambye nti abantu abazanya deceptive politics okiwulidde nze abantu nno babuulira ebintu bino babitegeere kakati mukweyongerayo yaleka yabadde waddiza Kasibante omuliro manyi Kasibante yamukozeemu omulimu mu weekend agambye nze Rubongo yanja mufiirako kye kimujje waawo okujje. However, as Ugandans begin to wake up to the truth, they realize they have been used by the politician for personal gains. Ekyo kyo kituufu sijja kulimba abantu tebali bubi najja mu parliament yagaggawala era ffe abaasigalira kibula batandise n'otulangira okibulidde olw'okuba tetwawangula opposition politics osasulwa owangudde kafo okufunamu kobe ng'oli mugezi ofaanana otya osasulwa owangudde kaki abantu bagasinga Katonda amuyamba n'ayingira parliament neyekubirako awo enfuufu si kolera bantu naye weekubireko awo okujjako ffe abalina ebifaananyi ebinene n'ambitionize ez'amaanyi ffe tusigala tukyali mu nsonga z'abantu waddayo ate mangu mu constituency nga bakakubi the next day nali ndi mu field nalabye Luzzi ow'Emityana oba omumanyi yalina ekizimbe Mityana awo nakisiga yero nga yagala mukamyufu kumuwa kaadi Mityana municipality eba muwangu nanyigira nnyo NRM twali ku DP nga bamuleese mawu n'amukwasa enkumbi n'agamba kati nyingidde DP ekizimbe nakijjako yero nakikuba green tuba tuli awo yagambye abantu b'Emityana muli babinyo yadduse nayo kati yagala kusimba mu Kampala Centre mwandira ssente zange ne mundira embuzi zange enkoko zange ne tunanda ebizimbe byange ne mutampa wadde akalulu akamu muli babinyo kati omukazi obaka parliament kikyakola ng'atuuseeyo ayinza okutunulako kakati wano tugamba the politics of decide has caused not only political turmoil but has also resulted in the loss of innocent lives sacrificed by the very politicians who claim to fight for the better future. How do you think Uganda will perceive opposition politicians if it reveals that they have been deceiving the public? Kubanga nze fwe twateesanga wano tukugamba nti abantu bagenda babitegeera abantu bagenda babitegeera kati nze twateesanga wano tugaba bannaayo tugenze kwekalakaasa musolo gwa mobile money
ffenna tugende tugukume buli muntu agukume wayina amaanyi nze ne ŋŋamba weesobola okugukumira kamuli nengenda nengukuma ngenda otunula ku TV tewaliwo omulala agukoze eki aguku kakati babeesimbu meeting ne yekyayikomandi nga baweddeyo bakyongoozi buli muntu agenda agukume wayina amaanyi nogende kamuli nogukuma negwaka notuna ku TV tiyagasi olunaku lulamba abaana bange babakubye registerize injury bakukuta oli mabuusu gwokikoze weka naye ng'obadde mu lukiiko e Kampala olw'amaanyi amayitirivu ennyo ogwo mulundi ne guyitawo ate gwe n'otuba n'okugyayo abaana be bakubye okujjanjaba naye wennyini okwejjanjaba so bino ebintu byetaaga okukola ki kati okwegendereza n'okubeera serious mu nsonga dino kakati nga tumaliriza could this situation be compared to the story in the song I mentioned? Yes. Where a man believed he could fake his own kugabana buvunaanyizibwa bwa lutalo buli omu wayina amaanyi kyekituufu era kikozeeko kubanga tewaliwo bujulizi bulaga nti kibalemeddemu kikola kati ate tewaliwo bujulizi bulaga nti kyeŋŋamba tekikola kikola bulaga nti regional political empowerment tekola ekola yo kubanga bwe tulaba engeri obulujabuze butambulidde mu regional political empowerment buli omu alina amaanyi naye nga abakulembeze basigala bazanya nga abajega kakati bw'osanga abasajja ba PPP no bagamba mwakimye ekyekawempe mwakimye ekyekawempe yali wanene omusajja bakwezi aba PPP yakubye suuti etukula bweti no bagamba mwakimye ekyekawempe basajja bwe bemigo ku lubuto FDC wakimye ekyekawempe 239 wakimye ekyekawempe owulidde abalango babagamba batya bagachagulanya bayimbireyo kayimba abalango bagamba nti byonna obyogedde naye tukubemu omuziki n'abakuba tukubemu omuziki wakiri ogendera okwo baba bali shuwa nti mu bokisi toliimu naye bakuba muziki nga tebasasudde baba bafunyeemu nokitegedde in conclusion the song rhythm clearly illustrates how the opposition is beginning to die in its own game as Ugandans. Kino kansooke nkikomyawo abantu bayinza okulowooza nzize kukolokota ludda luvuganya basebo ne banya muntegeere bulungi nnyo lwaki opposition amaanyi geeyongera okukendeera wadde nga omulowooza mbu geeyongedde kati bw'okozesa ezo galubindi oba tomanyi byoliko twali wano mu 2011 2011 ng'amambuka gali ku ludda luvuganya 2011 ng'ababaka abasinga obungi abavaawo mu Akyoli ba opposition West Nile Akyoli Lango ne Far East teso yendanga wa bulu awo wonna nga wa bulu banita monge nga bamaanyi eyo bali befudisi okiwulidde wano mu West sebo Kasese yennangawo nga opposition omanyi abantu babala opposition nga basinziira wano mu Buganda it is a very big mess kibi nnyo ekya Uganda muba temukiriiko buli wobala amaanyi g'opposition ne victory yaayo ng'osinzidde wano mu surrounding environment owedde jjajja ng'aseka busesi kati Kasese tetugiina eno mu Bakiga mu Badokita Besigye tetugirina
PFF taswatekawo manyi anti tenaba kutandikayo kati inakola kirecha political regional political empowerment. Yes, ate jukira PFF ate yabulidde muki munupu yajimize ate omusigire ow'ekitiibwa Lukwago teyamalidde Kawempe. Walabye ekibuuzo kundi kyeyebuuzizza Nyanzi Stella agamba nti mulina candidate ya PFF mutazindwa naye mugenda mutya kulaale y'oli ati kakati togibala yo soko gijje mu kibalo eringa DP soko gijje mu kibalo ne DP tusoka tugisenvule tolina wogiteeka nawo balaja nabagamira katuna togivaamu yaganyo bituukiriza tebawogere ku ndagaano tebalina kwogerera ku ludda luvuganya balina kwogerera walala okitegedde. So as we talk now we only have Buganda. Kati wewe olina Buganda yokka temala. Not all part of Uganda but some parts of Uganda. Katugambe Buganda. Because nakaseke waliyo mubako we NRM gubata simbako yayita wano opposite Nyongole. Nakasongola yona repainted NRM. Waliyo just wa independent naye nga naye wa NRM. So we are weakening. Abantu muntegeere bulungi muleme kulowooza ati akasajja leero kaze kuba opposition kakolera jjajja mbalaba nnyo waliwo ababitaputa bwe batyo but nze nzijayo ekiwundu nkwata mu kiwundu kuba nze nkibaddemu nnyo kati awali obuzibu wennyini wenkwata tusobole okukola ki okukiwonya. Okay, as Ugandans have become increasingly aware of their lies, of our lies and manipulations, the opposition's deceptive political tactics have been overplayed. Tubiruddemu nnyo ebyagenda mugambye nga basaze muwanga kivumbi ne Nambooze nga boogera ku muzindaalo Lutemaguzi sitoole ezo oyinza okulowooza Museveni agenze wanga waliwo yaga nti nga we twakuumye omulambo gwa Ssegirinnya tugenda okuma buli box kakati n'olaba nze mba nkyali awo oba wadusedda kuba ndabira ddala ng'omusajja omuguwa eddalu yennyini yali mu kumpa notice naye ate kyamuyambye Nalukolo wangula kubanga deputy president Buganda akalulu tekaba kuvaayo ako yebadde agudde akalulu k'ekawempe bannaaye NUP ne bwetaaligyeyo nagambo tuyabadde era ewangula eno teritole yaayo kyabadde ku candidate nti w'amaanyi gwooza UPC yateekamu ki okuwanguleramu noyandiwadde nsereko kadi yali kajjeeyo oli omulalulalu ate yalisinze Nalukolo obululu yes yalisinze Nalukolo obululu goba osaaga n'abalonzi nze nkubuulira. Okay, kakati fetukugamba nti our ability to deceive the people is diminishing. It's evidence that our time is running out as truth is now becoming more apparent to the public. The tides are shifting and it seems that the opposition's days of playing this game are numbered. Akade kabaweddeko tewali budde bwa kulimba bannayuganda mbutawona mugende musuula akalulu ebisigadde mu bindekere obwo budde tebuliiwo. Buno obubaka bw'abafutu soja mbabuulidde mwenna nammwe batwagala Museveni agende biki n'abantu abalala mwenna ba MP sijui biki mwina obufofofo obw'enjawulo. Bannayuganda kati beetaaga kuwulira strategy ereeta nkyukakyuka. Siga nti Museveni alemeddwa okulima oluguudo waliwo atakimanyi gwe tokimanyi nti parliament ya buli yake tokimanyi nti NRM yalemwa okulwanyisa corruption tokimanyi kyova olaba okumanya tubimanyi bali abaye baba billioni 61 niwe bulawo akyogerako aba Bank of Uganda niwe bulawo akyogerako tukimanyi kati tuyinza sigala mwezo mboozi
emboozi gye twagala olwaleero tumutuute tutya naye okusinza bannange nga bwe mbawulirayo boogera bagamba Facebook yo account yo gituwe WhatsApp number yo gituwe TikTok yo ebere stand by kyokka eri mu America gye tuloopa Trump yabigobyeyo takyagala kuwulira byakiyaye by'omu Africa yabigobyeyo tubikosa kuloopa eri kuloopa eri tebikyakola tumaliriza nja nsome message eno speed ya Charles Walugembe ku program gye twakola nga tuli ku turn up y'abalonzi nenjagadde nkwekundi eno comment ye Thank you, General Bijirwa, for this program. I have liked the idea of amending the constitution and force people to participate in elections. I personally witnessed this in the country called Ecuador in South America, where I'm high. Every national ID is renewed on the voting day so you cannot avoid to vote unless you will not have your ID renewed. Ecuador bate bakola national ID ojenyuwinga ku lunaku luli lulukulunda kitegezo ino okutuuka kitegezo ino okujja kubanga okusalawo bani abanaakulembera eggwanga my friend umugaba buyinza obutta obuwonya obugaggawaza obwavuwaza okitegedde katoyinza kuleka bulesi kati abantu emitwalo 19 ekawembe bogata abeetabye mu kalulu bali mu mitwalo 2 mu 8 emitwalo 16 tekirabikako bane 2 mu 8 ate nga nabo tebalonze kandidate omu be basaliddewo bali okitegedde ssebo kitegeza abatini be basaliddewo kakati kyova olaba it is very important okuteekawo embeera abantu bagende balonde nga teeka national ID yo tugirinyuwingire wali ku national register kitegezo ino genda by all oyina okujja kubanga tojja funa service ndala nga national ID yo teri new ndi yangamba bakuba fine suti zidandi lutu mwami lutu yangamba yo botakuba kalulu okujja ko ngobadde mulwadde nnyo kubanga oyinza n'okusaba okukuba akalulu before even da olunaku olw'okulonda kubanga anti kati ffe wano kyekitusibye ensi za Africa kyekigisibye mu mbeera eno titumanyi okulonda abantu balina okumanya lwaki bagenda ne bakola ki ne balonda and bwe tukyenyigiramu ffenna tufuna empowerment tufuna amaanyi agaleeta omukulembeze era agagumufulumya abantu emitwalo 19 yobawe bagenda okulonda tewaliwo kibiina kirina busobozi bubagulirira tewaliwo you intimidate those of the language yemu mutusibiyeko NRM must stop respect Ugandan's choice Jeno Museveni akimanyi nti politics wa propaganda and perception fe tubateekako embeera nebamira nga fe tuyiseewo nga nabo beyambisa ki ab'ebyokwerinda akalulu kano bakajjamu na strategy ya intimidation bonga nga NRM ye strategy gye bajja nayo bajjamu na strategy ya elimination tubatise bakiveemu bajjamu na strategy ya arrest ya fighting real fighting kati akalulu bajja balowooza kanagwa by'amaanyi naye analysis gye bataakola situation analysis gye bataakola nti ebyo tubikolera mu environment ki mu urban environment tonyumya nti abajja ati baabali bazze tetujja kukola kye twagala tekisoboka tomala budde urban environment so ekyo bali kikoledde mu byalo eyo waffe eyo buyende bulungi nnyo era babadde bakatwala ekyo ekibuli kye batadde mu akalulu kaba kubanga kabadde eri wansi
namayingo singa bakatute kubanga eri omuntu bw'omukanga kituufu oba omukanze okitegeera omusajja kye yayogedde akigendereko oba omukanze asadde balina emundu bajja tukubire ya masasi kati ate wano 99 eyitawo fwe tutiikinga ne bajja nga bewuuba n'emmundu zaabwe fwe tutiikinga bwe tutiika ate ogenda kunkola ki ow'omutawuni rights zazimanyi kakati political desk ya jjajja erakinga wadde ng'abadde abala nnyo ebbanga lyonna abadde mubazi toyinza mwandaletinga nti abadde mubazi naye okujjako nga notisi ezibadde zikola zibadde zize ng'omuntu kakati tulaba agenda aseseetuka awaayo obuyinza abavubuka batandika okukola notisi zaabwe zeezo nze era ekyo nakiraba nga tiyakalimu kubanga jjajja ne bakinviivi be yajja nabo bali abasajja bakulu bakayura baani ng'ate ye embeera tebagiteeka mu kalulu ak'omu kibuga omanyi lwaki bagamba nti Kayura yaleeta Kyagulanyi lwa nsonga egi nti ku lunaku olusembayo twalina raare egayaaza nga ne jjajja ali suppose kubeera Kasangati nga tulina kuyita Kasangati okutuuka egayaaza okiwulidde poliisi negamba tetugenda kukkiriza bawagizi kukurashinga in the due process ne bakwata candidate waffe Kyagulanyi ne bamutwala ku poliisi y'ekira waliwo kira division eri awo kati ako karesti kokaako tewaliwo yakubwa tiya gas tewaliwo yamenyebwa kugulu tewaliwo munamawulire yakubwa tewaliwo ne ka arrest kaali ka dakiika budakiika kayongera okukyusa akalulu bwe kati bapropagandist ne bagamba Kayura anyizemu epeesa erisembayo kyekigamba nti yeye njogera mbu Kayura yaleeta naye nga ye operation gye yakola yali genuine because wali wagenda kubeerawo okukurashinga okw'amaanyi nga bw'omanyi okuyisinganya ne jjajja egaali ya jjajja nga bw'ogimanyi nga namwe mwajjudde edda biba birala mwe mwine ebikonde byammwe bali balina kakati ate jjugira bo tebaleese national chairman w'NRM baleese president wa ggwanga kakati ye Kayura kyeyataayagala ekyo naye se mwavaamu propaganda agamba yaleese candidate waffe kati ate bino ebyabadde kawempe ebyaviiriddeko NRM okutyoboolwa n'okujungululwa n'okukakanyizibwa n'okusimulizibwako ebitoomi just security agencies zezaakoze akalulu ako kubanga mu campaign mwabaddemu message wawulirayoko candidate amenya ensonga ez'enjawulo n'azimenyaamenya candidate w'ensonga tiyatunulwako so era bw'otunula ekyali ku lala ya nuupu ebigambo ebyabeerangako bantu kwezza bujja adde baludde okulaba ku Kyagulanyi bamulabye ba incumbent bano batuvudde Busoga bano ba MP2B politics wa flag ye yali tewali message abalala mpuuga nga bye bakyalimu ebyo yes so akalulu olw'okuba kaali mu territory ideologically oba convincingly ngeri attributed oba ngeri affiliated to NUP kade kalina okubeera bwe katyo nga kalina okuggwa mu ngeri ya protest vote kati jjajja ye kyeyewuunye wano yesansabaga naye ensobizize ne wano oyawukana naye kubanga ye agamba mu bbaluwa ye nti ebyaliwo byonna byali sobola oziyizibwa security naye tebaayagala teekawo security awo ne balekerewo ogwo omulimu gukolebwe
bo officials mu kakiiko k'ebyokulonda naye bo officials mu kakiiko k'ebyokulonda balemererwa ziyiza yaziyise micro crimes obusango sango obwo obutinitini ng'obuliwa agamba the following allegations have come up about paper stuffing, alerting results, destroying ballot boxes in Kazo Angola, Mbogo Mosque Zone, etc. Because apparently some people did not want those votes to be counted. Campaigning at the polling station, intimidation, violence, etc. Namazanga, the ever deployment of security forces may have stopped mass violence, but it could not stop these micro crimes that should have been managed by the election officials. Kubabulu, kutisatisa abantu, kualatinga results, kusamba boxes, kucampaigninga, ku polling station, kutisatisa. Kakati ekisooka Electoral Commission, of course it is a government agency. Evunaanyizibwa mu kuteekateeka n'okuddukanya ebyokulonda mu ggwanga. Enforcement mechanism yaayo yeesigamye ku poliisi. Webe n'ateeka ekintu kyonna mu nkola nga kyetaagamu force. Poliisi yekikola ki? Kuba yo terina enforcement agency yaayo. Okitegedde? Kakati yo omukulu asanya akitegeere nti era kyali kivunaanyizibwa waba yali agala akakiiko k'ebyokulonda katereeza obuntu obwo obutonotono bwalowooza nti butonotono kalina empowerment n'obuyinza kabulina kubanga deployment ezaali mu field nga n'akakiiko k'ebyokulonda tegamanyi. Olaba DPC we Kawempe ye yali tamanyi nti mulimu operation egenda ogenda mu maaso ate nga yakaasa ameeme. Kiddayo ku gaps mu political intelligence ne situation analysis ku political desk ya jjajja. Takyakola analysis oli gwe yakolanga n'akola decision esobola okutiisa abantu. So kati ku desk ya jjajja nga president w'eggwanga abakugu abamusunsulira ensonga kati katugambe nga Kawempe North we yali bali balina ogenda ne basoma embeera ne bajja ne bamukomezaawo. Butereevu ku muntu ali Syria kye bayita political reporting. Kati ate bano ewa Todongo bo bakola mulimu ki? Andi kati Tadongo ye mukungu. Amawulire yali badde agafunira mu layini y'aba Tadongo. Because Tadongo ayina secretary wa Kawempe. Okitegedde? Ne secretary wa Kawempe division ayina ba secretary ba zi constituency. Including Kawempe North. Secretary wa Kawempe North nga constituency. Buli muluka ina muko secretary. Structure bwetu bwekola ki? Bweka. Kati wobo oyagala mawulire agali genuine ag'ekibiina okuva wansi osobola okugafuna. Naye kati nkola yaabwe ey'obuyekero okucreatinga power centers obungi. Kati ku luno nabalabye nga abeesigamye omanyi jjajja ina project gye yaggulawo eya ghetto. Kati project ya ghetto bangamba nti agitaddemu sente mpitirivu nnyo okuutilizinga ghetto communities wansi eyo. Naye omwana wa ghetto tebamunutilizinga olw'okuba omuwaddeyo. Ekyo tekimujja ku mulamwa gw'abaddeko. Kakati ekyo bakyesigamyeko nnyo. Badde babakolamu omulimu nga gutambula ogwa ghetto biki waliwo ka funding ya kebalobingayo ewa jjajja. Naye ekyo tekikyusa mwana wa ghetto. Omwana wa ghetto ekimukyusa kirala nnyo nga message gy'oleese esobola omukonvinsinga. Message gy'oleese kubanga tutambulira ku ssuubi ffenna. Oleese ssuubi ki? Ssuubi kikulu nnyo. Oleese ssuubi ki mu kiseera kino? Ffe tulya tutya?
sustainability eri etya ku kyoleese naye banaffe balowooza nti ebintu byabwe bikyakola ebimu ebyekiyekera ebyedda tuli mu era ndala tuli mu mmere ya leero ate tuli mu kwagala tuli mu transition time whereby buli muntu yeetegereza decision gyenkola evaamu ki kati akalulu ako be baakagabula bali basitandinga higher chances okabba si kawangula okukabba baani abasingululu Tadungu yetu yali mu kalulu of course obanga ekibiina nakyo kyenyini kyali kyeyawula ekibiina nti mwalimu olutalo olulala kusinziira ku intelligence omanyi kati bamusajja mukulu abaava eruwero bafuluma General Museveni amumyuka we ye Haji Kigongo kati oli yali muwala wa Haji Kigongo kati obuzibu webuli nti tuli mu transition abakulu bafuluma abato bakola ki kati nga bwoleka muwala wa Haji Kigongo n'ayingira ajja claiminga ministerial position ku cabinet kubanga bwamala okuwangula akalulu nga taata wamukwata ku mukono nga mugamba nga museeke yennyini gyamutwala nti nange wuuno namizaawo ono ssebo kyamaani akole ne mwannyina oli kubanga nawe olinayo nawe olina CDF nange namizaawo ono kati nga balina omunyiga pressure abo mu kibiina bennyini Bweza lwaki bakubye emige alina soka nateekawo emirongooti nga miwala maama gwe omanyi politics ali wano wano yebuuza namba 4 Kiwanda nga taliko nga tajja na campaign Kiwanda akola ki talina kyayinza kukola ekyo kireetera abo mu kibiina mundu obutagaliza Nambi kuwangula kalulu because agenda kuyingira cabinet wali taata wabimala amalayo kati ate nga bafuluma kati bakukube nga bukyali babinkuba mu nuupu nange eyezanya babinkuba mu nuupu temukiriza kasajja ako kupanuwa kajja tufuukira ekizibu panuwa kwe kuguka mukakube nga bukyali kubanga akasajja ako kayina ne bargaining power ntiwaye twajja ffenna nkugambye bwe kafuuka akabaka ka parliament tufudde Kyovola banze futwali kurale mu presidential campaign ekamuli mu constituency yange nga president wange muyimiriddeko wano mu rooftop mukwatidde ne manvuli nayogera ebigambo ebyo byonna ebyo president nabimalayo nga tanjogeddeko wadde ekigambo takusabidde kalulu wadde ogamba abantu nti bana omusajja wange mumumpeera akalulu bayayemmwe okiwulidde yayogera ebigambo nga 1500 nga yesabira kake ogera ku poliisi ebirategerekeka ebyenjawulo n'amaliriza ne tuzikumamu nawe tewanyega ate kati omunyegeko ki omanya bumanya nti omukulu bwatyo bwazanye nti kale tewali tabu nayinjaguzanya bwenti kamulinde mu paati tu tegeeza omuntu abeera mu kibiina ky'ebyobufuzi naye nga luwo naye baatya bulungi nnyo anti zentalo ezibeera mu bibiina ate ebibiina byali baddengamu entalo zentalo ezibeera mu bibiina kyogera ina audio gye bampereza yali ya honorable Segirinya ng'ayogera ku muwada Nkunyingi kati Nkunyingi oludde bali bamuwa obwa shadow minister foreign affairs naye nga Segirinya alaga nti Nkunyingi atya nnyo Segirinya ku baana bano ababwe nti Segirinya wadde si shadow minister foreign affairs naye ate alina obuyinza bungi ku baana abali ebweru ku bakadaama n'abalala kati ngalaga nti wadde nze ndi minisita naye ate ono mutya nga Segirinya yabeeyogerera ng'omuntu ekituufu nnyo omayiga kati gwe tomanyi politics abeera mu kibiina abeera muyitirivu nnyo so ebbaluwa ya General Museveni bw'atyo bw'atera okola response ku nsonga emutuddemu ennyo kati wano alina kyazza byonna byakawandiika ne byakooge talina kyeyatadde mu nkola n'eki
ataddewo akakiiko kanoonyereze. Asooka anoonyereze ku eri gye yateeka Brigadier ne Muteeso. Kubanga Muteeso kyali waasi. Byalimu n'okubba essente. Bino ebyagundi. Ende Bukedia. Ebyalimu okubba ssente miliyoni wa 1,7. Okiwulidde. Kakati yateekawo akakiiko nga kakulirwa Brigadier Mulamba report eriwa. Because if nga public tuba tujagala. These are public affairs. Si byabwe ng'abantu. Ye mulugunya ku Kyagulanyi ng'ejja wangula mu 2017. Okiwulidde? Yazzaako ki? Talina. Ne bamuwadde briefing tufe yabadde mu kalulu ke Kawempe. Bamuwadde ekyawo. Nga president. Kubanga yalaga opposition akalulu yakabya teyitiisa abantu. Bamuwadde nkyamu. Kati ye ku myaka gye ne ku abasirikale bye bamukoledde okubeera mu buyinza. Kati yasalawo ku accepting or taking collective responsibility ku buli nsobi yonna ebibaddewo ng'ekoleddwa ba mukwata mundu. Ekya aguma n'akola ki? N'ayiwawo omubiri n'akyambala. Naye nga zino operation ezaali e Kawempe nze ndi sure nti tezaali zaki jjajja ali tazimanyi. Opposition ina capacity esobola okubba akalulu mu Uganda wano? Teina. Ate kati omuntu atasobola kusimbawo buli mu constituency oba otya akalulu. Kubanga wano President Museveni yena waagambira nti wano yadde ali mu kwongera kwanga. That's why we are insisting on only biometric verification. No else. Who is not biometrically verified will vote. I hope all the Ugandans who want peace will support this. It must be one person, one vote. Somebody, one person, one vote. Nagamati, somebody was arrested with 18 bout papers. No, yana yakwati. Oli omuvuka Balamu gwe yajja naye. Balamu yamujja wayi. Kati ye Balamu kye yakola ng'afuna omuvubuka awo nga bamuwa obululu nga mu parading mu mawulire. Kati zezo briefing ze bawa judge. Ze bamuwa. Ni baba tebamukodogera okumuwa briefing bwezi tezifanagana ko wezi. Ne batamuwa reality ebaddeyo ku ground. Olusi anti kakati ba handlers nabo baba ne interest yaabwe egamba ki? Kubanga omusajja oyinza omubuulira ebintu byabadde yeetaaga okuwulira ebituufu mutima n'omukutula omutima ekituufu. Kati bo bamutambulizaawo mu mpolampola basobole okukola ki? Basobole okutuukiriza ebigendererwa byabwe. Kati ku kya security naddala jjati President Museveni agamba, I have heard people talking about harsh methods by some security elements, especially against the journalists. We are studying this. However, the original question should be, why should the UPDF and the JAT have to be deployed in crowd management? Anti kakati eneeyisa y'abajjaati gye batadde mu kalulu ako baga nti baginoonyerezaako and they are yet to find out what went wrong. Aba agezaako okuzanya politics ow'okutereeza ekifaanyi kye bavudde nakyo mu kalulu. Naye n'amala n'agamba wano ekibuuzo ekikulu kyandibadde lwaki UPDF ne JAT bazze okumanaginga crowd e Kawempe. Nti kye twalibuuziza ffe tetwalisoose okudda mu bino nti baakubye gundi ne bakuba gundi ne bakuba ne gundi. Kati JAT bwe yakoze bulungi okujja nga batulaga nti yabadde ne loro ey'amaanyi ogwayo yagukoze yagumaze. Ate tukayanire baagwa yagukoze yamaze. Yes. N'agamba Uganda is like an island of peace in the region. Why is it because of the UPDF
they have enough work fighting ADF, the Katola Soldiers, the Karamoja, Koni in Central African Republic, Al-Shabaab in Somalia. It is those agezaako okusiga akaziga akalungi eri PDF giri eggwanga. They shoot to kill. That's why night club, dance, wano President Museveni unaona agezaako kulaga nti PDF ekoze kyamaanyi okumalawo ebizibuzi byaliwo. Ayogedde ku Koni, ayogedde ku ani, ayogedde ku ani. President Museveni mu bbaluwa ye n'amaliriza nga agamba ensonga bagenda gitwala mu Seeke bajja addressing ne mistake zonna ezabaddewo e Kawempe. Mu Seeke yakulerayo amyoka ye muwala w'omukulu ayakubiddwa akalulu. Okay. Kakati ffe political analyst abali ene ebbali jjajja tumutunuulira ng'ali mukuba mulambo mpiso. Ayogera ku bya kooti. It is an embarrassment. NRM okwogera ku kooti nti baagibye. The best way bokwe kudda wansi ne bafumba bupya. Nkugambye ekibula ku desike ya jjajja. Analysis y'ebyobufuzi ebituufu nga bisinziira ku mbeera erimu mu kitundu awali operation. Bakyali ku kikwate ky'okutugumbula abantu n'ebigenderako. Naye banankyukakyuka nze mbasaba nti mukkirize tuvuge ekintu kino, bwe tumala okukivuga buli muntu ajja kuganyulwa. Ekyoludda oluvuganya okwegatta. Nze kuba kati tulina ku discussinga police. Tulina ku discussinga police. Bino bya jjajja mubbi wa bululu tubimanyi. Ebyo bya bulijjo. Si mawulire. Obuzibu kubanga bulijjo kugamba nti waliwo omuntu atalina bunafu. Buli muntu